Old Girls Association. Ekyo kyekibiina ekyo Trinity College Nabbingo Old Girls Association kyekibiina ekyabawala okusinga abasomera Trinity College Nabbingo. Wegendereza akagamba ako okusinga mu biseera by'olutalo twafunamu abalenzi abasomerayokko. Tulinamu abalenzi abasomera omu ku bo ye Mutaka Namwama jjajja wa kansa ntudde wano naye nga be bawala abasomerayo Trinity College Nabbingo. Emyaka osooka okuva lwe twatandika 1982 okutuuka kati twogera myaka 82 ejja Trinity College Nabbingo. Essomero lya muwendo lyatandikibwa abakatoliki aba White Fathers abamisa kakati emyaka egyo 82 gye nkugambye naye liri ku lw'e Masaka emayiro ziri 9 era woviiramu bayitawo ku 9 mu kilomita kati 14 n'okyamako mundaawo kilomita ng'emu. Essomero lya Kisulo baana bawala abakunuukiriza mu 2,000 abasomerayo kati naye nga lyatandika n'abaana 20. Twebaza bonna abaliwagiddwa okutuusa essaawa ya leero. Sports Gala eri wali ku Uganda Institute of Information and Communication Technology Nakawa. Ekisaawe ekyo kiri buki abusukka kkubo bwa Capital Shoppers era bw'otuuka awo toobule. Naye ng'omulamu omukulu kuzimba ssomero lya Trinity Junior Nabbingo Trinity Junior School Nabbingo nga kyekitusonza ssente byonna kugula mijoozi kujja kudduka misinde kutuwa mu ngeri ey'enjawulo byonna tugoberera kuzimba ssomero eryo. Essomero eryo nga lijja kuliikiriza Trinity College Nabbingo naye ate nga tuddiza n'ekitundu ekya Nabbingo. Teriri mu kifo kyennyini naye ng'omanyi omwana bw'akula wano mu Buganda bamusalirako ekibanja. Bwe twatembeeta ensonga eyo mu ba boodi ne batuwako ekibanja nti mutandikirawo kwegati liri wala ne Trinity eriri kumpi ddala ku kyalo kyekimu mu kitundu kyekimu. Tugenda kukola emizannyo egy'enjawulo. Ku lunaku olwo tugenda kutandika nga tuzannya emizannyo kati nga naye okugiyingiramu olina okuba nga waguze akasaati kali ku mitwalo akajoozi kali ku mitwalo 5 awo oba otandise okusonda. Bw'oba oga nti tusiigule nze kajoozi kaabwe naye kanyingira ensonde ng'osasula ku mulyango emitwalo 3 ng'oyingira ng'ozannya mizannyo ng'onywamu ku sooda ng'olyamu ebyokulya. Kakati ebyo byonna tuba tunoonye ssente era tuba tufunamu essente. Tuba tukwatiddeko pulezidenti waffe baatutumye wano twogerera twebaze. Pulezidenti waffe ye Marie Solome Nasiwa. Ba sponsors baffe CBS gye tusookera ddala. Mutukoze obulungi obulango. BBS teyakomye okwo netuwa omwaganya. Ne tulina ne Nation Media Group abo bonna tulina Crown Beverages abo bagenda tuwa ebyokunywa. Victoria University, Centenary Bank terutumiddwa mwana, Stanbic Bank, DFCU bwetyo n'obumpwakipwaki obwa Sam's mujja busangayo. Sam's Snacks, St. Catherine Hospital, Safe Border mwana wattu nabo bazzi. Kakati Uhuru Restaurant ng'obuuza nti tolye piraawo naye yazze. Abo bonna tubebaza. UBL ate ne UAP Insurance. Bw'omala okusasula omujoozi oyingidde mu kisaawe. Activities zitandika na misinde emizannyo. Tujja kutandika ne program tujja kusooka twekalakaasa awo ne bandi. Ate no mu bandi bambye ng'abaana aba Trinity be bagikuba. Tugende mu dduyiro olwo oli mu mujoozi gwo gw'oguludde gutuyane. Kakati tutandika emizannyo mingi nnyo. Tulina netball, tulina football, tulina tag of war,
tujja na kwepera nno ate byonna nga byampaka tugende mu gomesi tujja kwesiba gomesi ani agisoosa agisibye obulungi eyo nayo race kakati tulinayo nekituyita cashless tulina twakoze buyite kibaluwa ogenda onoonya Martin sponsoringa gundi Julius sponsoringa kakati house enesinga okuŋŋaanya ensimbi yeyo cashless nga naye giwangula n'ebirala bingi nnyo walk race fe abakulukulu tujja kutambula tulina ennaku zino twakola omukwano emikwano ne ba old balumina y'abamasomero gonna abalenzi b'emweri gye bali ojja basanga namiryango gyali kitovu beyita bashak King's College buddo kwega tulina omukwano bwe bakola ebyabwe naffe tugenda naye nabo kati bajja Kira College butiki Smack Mount St Mary's na Magunga amasomero gonna kati kye twakoze abo bonna abasomero bannaffe twagagabanyiza buli house nefunako omulenzi nedda tulina mu na Uganda Matters na mugongo mweri nedda mukwano kakati nga twekola bwetu nti mwe ba Mary's ba Mount Mary's College na Magunga mugende ne house eno ansokere ku Alex eyo mwe nasula myaka 6 waliyo ne Sicily nali student from S1 to S6 Cecilia House Goretti Margaret Monica ne Triza abo bonna mbakoola bw'olaba nga teweesanze ku kisaawe kya UICT nga tukugobamu mu tisinoga yaffe ekitiibwa nyongera okukunga abawala ba old girls bonna betwasoma nabo ku Trinity College Nabbingo ne bawe wishers bonna ng'ekitiibwa babamenye mu masomero ag'enjawulo n'abala bonna abatali ba obbi naye bonna abaagaliza Trinity College ebirungi tifenna tubeeyo tugweyo tubeere ku UICT ku lw'omukaga lwa weekend eno nga tuwagira enteekateeka y'okuzimba Trinity Junior School. Yes, bonna tubako na Ssaabasajja Kabaka Wangaala. Waliwo enkola gye baataddewo nga osobola ogifunira ku mutimbagano ku masimu naye ng'ekikulu ennyo tulina enamba ya simu ya treasurer waffe Sandra Namisango kati yajja kuwa endagiriro bw'obanga onoosasula ng'oyita ku MTN oba ku Airtel n'otenyiga mu layini iyo gisasulira kuli n'ogenda n'olaga nti banenze nasasudde dda kati tukyali ku bawala bokka abawala abato betukyaliko betukyategekera naye business plan yaffe etugamba nti maaso eyo tujja kugejja kubanga entandikwa oyinza okuba nga otetenkanyawo naye nga bwe nkubulidde nti ekigendererwa ekinene ennyo kuweereza Trinity nziramu okwebaza abo bonna abatukwatiddeko era abatukwatiddeko bangi nsaba okubeebaza twagala okwagaliza omukolo ogwo emikisa gya Mukama era buli omu ajje mu bangi ako tekalekeka